nga Bebe Cool yakaba nti afiira bambi mutabanyiwe Bobi Wine amukubiddeko akasimu ne boogeramu era n'amukubagiza n'asindika n'obuyambi obusobola okuba nti bubeesabeesawo Bebe Cool mu kuba nti ali mu nnyike ey'ekitalo. Tukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampitantambi Kimusode n'abantu Rich Bear Max Sudi Junior. Weebale kuba nti otambula naffe, weebale kuba nti yes osubscribinga gwe yasubscribinga ate naawe atanaba kuba nti osubscribinga angamba ke kaseera obeere nti osubscribinga tutambule ffenna mpola mpola then system ebire nga tukikwasaganya mpola mpola. Twagamba wano tetuleeta palapasi wabula twasala okuba nti tukutuusaako biki ebifa mu entertainment industry ya Uganda n'okuba nti tukuwa latest updates yes ezifa yes mu Uganda. Kyanaku nnyo nti abayimbi baffe bagenda bafa mpola mpola era nga ne leero twafiiriddwa omuyimbi omulala. 2 years back twafiira Moses Radio eyali vocalist ate nga songwriter Uganda gwe yali ebadde nayo wakabi mu generation yaffe kogata n'omuyimbi dancehall artist amanyikiddwa nga Disnuts. Twafiirwa ku rapper yes rapper omu amanyikiddwa nga by the way erinnya ligenze yes rapper omu naye twamufiirwa ne tufiirwako abantu abasinga obungi yes mpola mpola nakati olunaku lwa leero kyanaku nnyo nti tufiiriddwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Shortcut Alan Masengere ngono mutabanyi wa Bebe Cool era nga kyantiisa nnyo. Uganda yonna eguddemu nabe yes eguddemu nabe era nga tuli mu ntiisa nga bw'okiwulira naye ng'ate olunaku olwaleero yadde nga tuli mu ntiisa omusajja ono agenze Bobi Wine president to be avuddeyo n'asindika obubaka eri Bebe Cool oba eri kyaliwe Bebe Cool nga mukubagiza olw'okuba nti afiiriddwa yes mutabanyi wamanyikiddwa nga Shortcut n'atuusa obubaka n'atuusa okusaasira eri famire ya Shortcut kogata Bebe Cool abooluganda n'ab'emikwano kogata n'abakyala ba Shortcut kogata n'abantu abali abantu abalala abali yes mu entertainment industry era nga agenze masona agamba nti music industry efiiriddwa omusajja efiiriddwa talent empya efiiriddwa omwana abadagezako kuba nti ayimba era nga kyanaku nnyo nti atuvudde ku maaso nkubagiza abagagamera omwena gye muli n'abawagizi ba Bebe Cool Shortcut n'abasigaddewo era nga takomye just kuba nti amuwishinga kyebayita kuba nti amushinga ku kyebayita ku social media wabula Bebe Cool Bobi Wine ataddemu obuvunaanyizibwa n'akwata n'essimu n'akubira Bebe Cool ne boogera n'amukubagiza era nga yes bamaze ebbanga nga bakola ki nga boogera mpola mpola. Bobi Wine agambye nti oli mukwano gwange oli muganda wange so n'olwekyo kyekisira okuba nti ebintu ebisinga tubisolvinga out okuba nti tukwatagana n'okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tukola bye tulina okuba nti tukola. Kyanaku nnyo nti ofiiriddwa mutabanyi waffe oba muganda waffe mutabanyi waffe nga tuli mu struggle era mutabanyi waffe tasobodde kuba nti atwegattako mu struggle. Kibi nnyo ddala nti bambi nga ggwe gagamero leader ofiiriddwako omuntu era kyantiisa era nga ndi naawe mu kuguma kwonna. Bebe Cool oli muganda wange ngenda kuba nti nkwegattako anytime from now bwe naava mu kooti embaale n'aba nti nkwegattako tubeere nga tukungubagira wamu kubanga oyo abadde mutabanyi waffe mpola mpola. Shortcut ono yayimbako ku luyimba nga lujerega n'okuba nti luvuma Bobi Wine naye ekyo si kyekikulu because waliwo omuzannyo ogwali gugenda mu maaso oba oliawo ogwali kyakisobola okuba nti kigattako abayimbi bona okuli Uncle we Bebe Cool kogata ne Uncle we Bobi Wine because ebiseera baali na beef of course beef yali eya music nga tebiri nnyo serious mbu byakwekuba kwetta wabula yali ya music. Shortcut nakuba akayimba ako era nga abantu abasinga kebamanyi era nga Bobi Wine avudde n'agamba nti story mutabanyi waffe afudde mutabanyi waffe agenze naye nja kujja nkwegatteko wetwogera ne Babi
ali mu kuteekateeka kuba nti yegattako Zuena n'abantu abalala babiri nga bakungubagira Shortcut mpola mpola era nga tetumanyi ngeri gyali nti basiraamu oba namuziika ddi tetunaba nti tumanya naye nga ate bwe tunaba tufunye details ezigenda mu maaso tunaba nti tubakutuusaako mpola mpola bampita Ntambi James Odo n'amawano Kibawa Max Odi Junior subscribe nga tugende mu maaso byebyo ebife wa Bobi Wine ne Bebe Cool Kogata ne Shortcut ng'omuyimbi tujja kutuusaako ebirala mpola mpola. Bye bye.